Butelevu oli ku Soul TV enchalero tukwaniriza natera mu kitundu kino eky'ebyobufuzi n'obukulembeze. Amanyi tusima Apollo Mutestes romanzi wa program kankubuze konti wasuze otyeyo. Tuddemu tunulye ekisawe nga bwe kiri nga ebugumu lirabika kubanga lyeyongedde nga twetegekera kalulu kabiri abiri mugumu. Nkwaniriza guno munnyo ku makya ku Soul TV. Mu studios Haji Asumani Basalirwa yamaze okutuula erudde eri tujja kweyunga ku muganda wange Wamala Mohamed tutandike okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo. NRM erabika kubanga yeterezeza erudde eri bagenda maaso ne nominations ntegeddeko nti NESEC meeting esookedde ddala yakutuula olunaku olwaleero etandikirewo emirimu. Tujja kulaba obutakkaanya ebinuubule ebyavudde mu kalulu akabaddeyo oboolyawo beetegese batya okulaba nti bagonjoola obutakkaanya obwo bwe twalabyeko n'embeera gye tugenda mu maaso ey'akalulu kabiri abiri mugumu. Honorable Asumani Basalirwa sooka obuuze ku balabi ba Soul TV omunnyo ku makya. Sebo moderator n'abatulaba bonna balabi ba Soul TV njagala kubalamusaako n'okwebaza ne management ya Soul TV okunkyazaako wano. Nasembayo okujja wano ndowooza myaka obanga ebiri emabega, naye njagala kubeebaza omulimu gwe mukolera eggwanga. Sebo njagala onzikirize mu ngeri ey'enjawulo namuseeko abantu ba Bugiri municipality benkiikirira mu parliament ya Uganda. Ate nga abantu ba Bugiri municipality babona ino Soul TV, bawuliriza ino Soul Radio, n'olwekyo abali kutubona mwena mbalamwisa naddala abalonzi be Bugiri municipality gyenkiikirira mu parliament. All right. Tukwaniriza Honorable mbaka w'abantu be Bugiri municipality mu parliament. Yes sir. Tenga president w'ekibiina ekya Justice Forum. Yes sir. Katono mu dakiika emu bbiri. Abayinaremu bo baliko entegeka ze bayiseemu baliko we batuuse mu kwetegekera kalulu kabiri abiri mugumu. Eddakiika emu bbiri ssatu simanyi oba osobola otubuulira mmwe n'ekibiina kyo muyimiridde mutya mutegeka ki nga tuyingira akalulu kabiri abiri mugumu. Sebo mwami Apollo neyanziza ekibiina kye ekya Jema ng'era bw'olaba ebibiina ebirala enteekateeka zigenda mu maaso okwetegekera akalulu akabindabinda biri abiri mugumu. Naye nga bw'omanyi nti embeera yonna eyajjawo baatugamba eri scientific. Kati kye tukola kyonna tukikola scientifically. Naye nga waliwo enteekateeka ez'Electoral Commission ey'eggwanga ne wabeerawo enteekateeka ezaffe ng'ekibiina. Jema tuli mu kwetegekera Delegates Conference egy'okubeerayo omwezi ogwo ogujja mwe tugenda okukyusiza obukulembeze abaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo, era akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya Jema kafulumya dda programs. Wagenda okubeerawo okulonda kw'abavubuka, okulonda kw'abakyala ne leagues endala mu Delegates Conference omwo. Ekyokubiri abagenda okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga nga baagala kwesimbirawo ku tikiti ya Jema, akakiiko kaffe ak'ebyokulonda mu Jema kafulumya program era kawandiika ne kafulumya ne circulars ez'enjawulo abantu bakime empapula kibayita expression of interest. Kakati bangi bakimye empapula babadde bazizaayo abagenda okutukwatira bendera mu bifo eby'enjawulo. Akalulu kano akadde kakabeerawo ka special interest groups nako tukeetabyemu. Tuyinayo abavubuka ku levels ez'enjawulo abayiseemu ku tikiti yaffe ebugiri ewange gyenva twafunyeyo ku bavubuka n'abalala. N'olwekyo enteekateeka zigenda mu maaso mu programu eno gye tulimu gye baatugambye. Enteekateeka zigenda mu maaso naye kadde kali ku ludda lwammwe mulinga abali a bit behind the schedule. No, kwegamba ffenna ebintu byatukwata off guard. Si fefeka naye bw'otunuulira timetable y'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga gye yateekawo, jjukira obudde obumu bwaliibwa
lockdown government yateekawo lockdown programs ezimu n'obudde obumu ne bukola ki ne butukwata kakati buli kye tugezaako okukola tukikola obudde obviously tebumala naye ate mu budde obuliwo bwe baatuwadde mwe tugeze okunyigiriza buli kimu okukikolera naye nga obviously obudde tebumala naye booliawo embeera ejja kutereera ekibiina kya Justice Forum bye bibiina era ebibaddewo ndowooza okuva eyo mu 2005 kibaddewo era nga kitambula katusuubire nti akadde kanaabeera ku ludda lwabwe mu nkola n'ebibiina ebingi nabo basobole okutambula bwe batyo naffe mu ntegeka eyo ebyobufuzi tujja kuddayo katono eri muganda wange Wamala Mohammed ate atutuuseeko Mwami Paminda Katongole Singi omusajja wa Kabaka. Bwana Mohammed Wamala kimanyi nti oli bulungi ate oli live? Yes. Ya omulabe wa Soul TV nange nyongera okulamusako na gyoli wasota sebe wasota nyabo tukedde mu kikoni eno okusinkana First Vice Chairman w'ekibiina kya NRM mu region eya Kampala omwami Katongole Singi Paminda tugenda mu kwasa kulamuseeko olwakadde akatambudde atugenda ensonga nyi zagenda okubanga ayogerako ate nga akadde alabika atuwadde katono balina enteekateeka kugenda ate okusinkana chairman w'ekibiina ekya SEC. Chairman genda maaso la musaba leba Soul TV. Mbalamusiza mwenna abantu ba Soul TV ne management ya Soul TV nsubire olunaku lukedde olulungi mwebale nnyo okuweereza ggwanga yaffe Uganda. Chairman njala tutandikirawo wennyini twongera okukulisa akalulu akaali akakasammeme naye njala tutandike ku nsonga yennyini ey'ekibiina ekya NRM. Akalulu kano ke mwakamaliza akaseke kavaamu ebirumira byali bingi. Mugenda kukola mutya okulabika nti muzza emitima gy'abantu be baalinya ku bugere abataayitamu abeemulugunya ensonga mugenda zikwasaganya mutya tutandikirawo? Definitely ekyo kusooka abakandidate abaali beesimbyeyo ne bawangula kibeera mu mirimu gwabwe okulaba nti bannaabwe be beesimba nabo bakwatagane ng'Akatongole. Nze olwedde nsinkanye mukulu Nyakaana mukulu Uhuru ne tunyumyamu ne tusalawo tugenda kutambula ffenna. So njagala kusaba abakandidate b'enjawulo bateekemu efforts okulaba basinkane bannaabwe kubanga eno kalulu tetulina bwedda wetukayana naye wabweru ffe benna tuli bamunju ebyo byakalulu bibadde byakalulu abawagizi be bawagizi ba NRM balina kubeera abawagizi bange. So tulina kukwatagana then webalemwa definitely kibiina ejja kuvaayo chairman oba vice chairman national vice chairman waffe asobola bayita abatuuze naye kusooka tulaba Seruganda mu nyumba emo bakandidate bonna batuule ne bannaabwe tulabe tukwasaganye ensonga z'akalulu kajja mu maaso. Chairman ku nsonga eyo tumanya olunaku lwaleero parliament egenda kubanga eddamu naye mbiranye yali wakati nnyo wa chief whip omukyala Ruth Nankabirwa ne speaker omukyala Rebecca Alitwala Kadaga. Kino mugenda kikola mutya okulabika nti mukwataganya abantu abo babiri almost abatayinza kati kutuula ku ntebe emu? Definitely before byonna byombi ebyo kikulu nnyo mu NRM. Definitely chairman national chairman wange ne vice chairman wa kibiina kyange tulina seeke leero kuteesa ebimu ku ebyo. Definitely tujja batuuza tulabe bakwatagane batambuze ensonga ezo bulungi bagende maaso nga enjawukana zino bazitadde ebbali. Gwe nga ssentebe oba vice wa Kampala erabika nga erimu ebbugumu ate nga ne opposition erabika nga emyaka gyonna gyonna ebadde ejja ebatwalako ebifo. Enteekateeka zo zitya okulabika nti muddamu okuliclaiminga Kampala? Definitely nga vice chairman in charge of Kampala ensozi gye ngenda kulinnya si nsozi zino ntonotono the 7 hills of Kampala ne ngenda kulinnya oba Mount Renzori lusozi mirimu nene nnyo netaaga abakulembeze bonna ab'e Kampala beegatte nange be bali ku ground be basobola kumbuulira
biki bibadde tebitambula bulungi, biki byetaaga kutereeza. Definitely ngenda kutandika kutuula ne different sectors first of NRM nga the admins, the chairman, then the leaders of the 5 districts in Kampala. Tunyumye Thursday na meeting yange esooka ngikoze ne ba admin 5 abe Kampala, then kyemanyi Friday njagala kusinkana ba chairman ne admins, then ndyoke ntandike kugenda wansi. Then Kampala sina kukolagana ne ba NRM bokka. Abavubuka bavudde mu Uganda yonna. Kampala ejjudde abantu ba buli kika, buli kabila, buli bali mu Kampala. Ebibiina by'enjawulo headquarters zaabwe zonna ziri wano. Nina kutandika ku socializing, kusinkana abavubuka ne bantu b'enjawulo okumanya kiki kibanyigiriza, kubanga abasinga ebiseera bwe nnyumye nabo bagamba tewali yagezako mu Kampala kutuula nabo n'okubabuuza kiki kibanyigiriza. Wadde tosobola muyamba naye bawulirize oba budde ekyo nakyo kiyinza kuyambako, naye nga tewali avaayo okubeebuuza nako, ekyo kibaluma nnyo. Kyolaba abavubuka oluusi nga people power teina kyebagamba kyamagezi, teina kyebasasula, ne just okwogera nabo katono, okubasuubiza empewo ne balowooza nti balina kyebagenda kola ki okufuna. Katongole ngenda kudda ku ground, ngenda kusikana group za njawulo, si ba NRM bokka, kubanga nga mukulembeze wa NRM milimo gwange kwogera n'abantu, kubasaka, kubaleeta mu NRM. Wesitula ne opposition sina bwensobola bakonvisinga ebirungi biri mu NRM. So ngenda kutandika meetings z'enjawulo okusinkana abantu bonna mu Kampala. Ate nga mukulembeze wa NRM vice chairman, mulimo gwange si kusaka masses only, abantu si bokka. Nina kubeera ne busobozi, nina kunoonya n'ebyetaagisa oluusi byensobola ebitono. Buli wempita abantu nina kubeera ne soda n'ebikozesebwa bitonotono nina bimobilizinga. So mobilization tebeera y'abantu bokka, n'ebintu bikozesebwa birina kubeerawo, t-shirt zirina kubeerawo n'ebintu birala byanjawulo. Katongole ngenda kufuba titeekeyo bintu ebyo byonna mu nkola, tulabe ti mitima gy'abantu b'e Kampala tugiza. Chairman, awo wennyini ng'enjala twogerere ku nsonga ya Kampala ne people power oba ekibiina ekya NUP. Gwe NUP okakasa nga talina maanyi mu Kampala wano, woganye nti bayita buyisi kwogeramu n'abavubuka naye nga tebalina kyamaanyi kye bagoberera. Temufiiri nga weetira NUP mu Kampala? Oba ojjukira mwaka 5 mabega waliwo wave yali yasumuluzo, buli muntu yadduka ne besimbawo musumuluzo, ne leero buli omu avaayo musumuluzo badda mu NUP. Kusooka bantu abo batambula mu bibiina byonna tebabeera namakulu. Leero bannayuganda bategevu nnyo, byebufuzi babitegeera nnyo. Abantu abo abatambula buli kibiina babatunuulira kiki kye bakoze, kiki kye basuubiza. So nze ekyo tekintiisa nnyo. Ate NUP sirabamu kyonna kyesuubiza abantu nti erina kyesobola kukola, just wave eri temporary, kubanga nga kibiina kyange ebedda tena kuteeka mu maanyi okulaba wave ezo tuzikauntarintize tutya, abavuka abo tubatuule nabo batya. Abasinga mu NUP ndaba bayambadde ovuro za myufu, ovuro ebeera mirimu ya uniform y'abamakanika. Njagala kusaba abo bonna babasaba mirimu gwa makanika, nina garaji bajje tukwatagane tukole mirimu gwa garaji. Honorable, olaba wakalu kano omwaka ogujja nga retired Kano Kizza Besigye takaliimu kubanga bagenda gatta amaanyi gonna alina plan B
tubanga tujjukira 2011 yaleeta 4GC 2016 n'aleeta People's Government. Ku mulundi guno tagenda kubeera mu kalulu ka 2021 tali ku ballot paper. Mulaba wa competition nga tali mu campaign. Zibulijo ndaba Besigye yalina competition, yalina plans. Nene plans zonna ze yakola okuniting opposition buli sawa ziflopinga. Ekizibu kye tulina buli muntu mu opposition alina aji nnyo okufuuka president. Mu kifo ky'okutuula bagambe candidate omu be batowula be bafuluma bweru ate buli omu abeera n'endowooza y'enjawulo. So olaba mulundi ng'esatu ate Besigye yateekamu efforts nyingi, maanyi mangi, osanga ne sente tebyasobola. Ate nuupu ze bulijjo ngamba abantu muganda wange engato zoyambadde abakubalidde ekintu kino ddamu kwenyini otuule webale. Baagala kufiiriza ne siiti ya MP osigale mu bbanga nga tolina bwogezi eri abantu. Obadde ne mukisa abantu bakyadondo bedda bakuwadde kakisa ago ne waggulu eyo wetunulemu ddamu opime sayizi ya ngato budde bukyali okyayinayo wiiki ntonotono weesaleyo. Kubanga kandidate wange yewamaanyi ddala buli saawa mugezako okulaba tetugenda waggulu wa 50% ne buli saawa tugenda above. Tuyanza nnyo munaffe chairman bwatu bagenze maaso kubanga alambula katudate mu studio tujja kudate agenda maaso kubanga mubaba ensonga ze banaffe Apollo mu studio mugende maaso atemberenga mutambuza ensonga zino ffe tujja kudate je bujja kwatunaawo. Well, tukulisayo omulabi wa Soul TV tuli mu program omunyu kumacha tuyozayoza bwana Paminda Sinkatongole olwa obwanguzi bwe yatuukako mu mbeera eyo ne muganda wange Muhammad Wamala mwebale tutuusako broadcast eyo tukomawo nera mu studios eri Honorable Asuman Basalirwa president w'ekibiina ekya Justice Forum so ng'ate mbaka ow'abantu b'Ebugiri municipality mu parliament. Ebigambo bya Sinkatongole bibaddemu ensonga nga 3 enzito. Katono nnyo nga tunakuzigendako kubaza kyekinyusi kyennyini ekya okubaganya ebirowoozo. Entegekeza abadde mu kibiina kya NRM si kusoomooza gye muli. Ekisooka what a team. Look, Paminda, Katongole, and well, and all the team kabiriti eyayunguddwa ku mulundi guno. Kaakati kipya ki ekyakoleddwa kyogamba nti kusoomoozebwa kw'amaanyi? What uniqueness did you observe? Mu nteekateeka yonna. They have managed to make it? No. They are somehow still intact? Nga pate? Nedda. And some Mwami Apollo. How formidable? Mwami Apollo olabika obeera nnyo mu studio muno. Tomanyi bigenda mu maaso. Embiranye ebadde mu bifo ebyo ebya Seeko obadde ogigoberera bulungi. Omanyi nga kaakati waliwo abeesimbyewo n'abayiseemu abatabuuzaganya. Kya bulijjo mu kalulu konna. Si kya bulijjo. Waliwo akalulu okuggwa bantu ne basigala nga baaki. Naye olaba ebisongovu ate ne solutive ebadde ebiraga. Nti process yonna gwe olaba nga waliwo mpaka kakati abatamatidde. Nibyo honorable abagamba nti baagala naye wonsuubira akalulu ko badde oyitamu era baba ne baganti sibamativu. Yes. Nibivudde mu kalulu. N'olwekyo anti gw'ogambye nti bali intact. At least. Kakati nze njaga sikkaanya naawe ku ndabayo ey'ebintu. Nze ndowooza nti embiranye yabadde y'amaanyi nnyo, mwabaddemu okusikagana omuguwa, mwabaddemu obutakwatagana, mwabaddemu obutakkaanya. Era Mwami Singi Katongole kyakugambye nti kakati abakulembeze balina obuvunaanyizibwa okomyawo abantu awamu. Olabye embiranye ebadde ewaffe e Busoga. Ku bakyala abanene. Abanene ababiri. Ng'ebadde y'amaanyi.
nga buli munene ayinako abamugoberera naye ebigambo nga ebisongovu nga byamaanyi kakati awo waliwo okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo bagenda kudda batambule wamu n'olwekyo nze ndowooza kibaddewo ebbanga lyonna tujjukira bulungi ne Secretary General bwe baava eri mu 2013 ekyankwanze embeera teyali nnungi era ku nkomerero bamaliriza nga n'olwaleero ekibiina kikyaliwo era no ekibiina kibeerawo era teryakugambye nti obutakkaanya bumalawo ekibiina naye bukosa entambuza y'emirimu gy'ekibiina usually ebibiina bino ebiseera ebisinga biba binene okusinga abantu bwe tuba tuzimba ebibiina tubizimba nga binene okutusinga tusobola okubeeramu n'omukonyo ogw'amaanyi tusobola okubeeramu n'influence ey'amaanyi naye nga byo ebibiina bibeera binene okutusinga n'olwekyo nze ndowooza nti naye ekyokubeera nti NRM yakoze okulonda kwayo nekola seeke empya neba mu mbeera eno gye tulimu obviously ebibadde bigenda mu maaso obadde obiraba double standards zibadde weziri nti ku side emu batugamba social distancing mwambale masiki mukoleki kwokulonda kwabwe ebyo byonna tebiri observed kakati wabaddewo nze kyendowooza nti double standards mu nteekateeka eno naye olw'okuba nti process yaabwe nga NRM basazeewo okugikola bwe batyo tubayozaayoza mu nteekateeka eyaabwe okitegeera naye olw'okubeera nti ruling party oba oliawo bibakwatako mu ngeri emu oba endala must take interest and probably advise if no oli mutuufu okutekinga interest oli mutuufu era naawe oteekeddwa okutekinga interest ate ngamba nga abantu ebintu bibiri ebibiina by'obufuzi naddala ebyaffe ebiri mu paalamenti buli munnayuganda kimukwatako okubeerako kyabyogerako oba okuwabula kwawa lwa nsonga egi omuwi w'omusolo awa ebibiina by'obufuzi ebiri mu paalamenti esente mu political party financing badde batuwa $10 billion bayongeddeko kati twogere ku ziriwo ezo tetunaziraba nga $10 billion almost NRM etwalako $7 billion FDC netwalako nga $1 billion DP ne UPC ne bigabana nze owajjema nze nsembayo okutwala akatono kuba ndiyogo ndiyomu yes so kiba kitegeeza nti olw'okuba bannayuganda bawa omusolo oguyimirizaawo ebibiina by'obufuzi muyina all the right okutakinga interest exactly mubigenda mu maaso era tebeera akugamba mu zino nsonga za Jema Apollo tobeerako nga Jema efuna esente mu paalamenti. Alright, laba Soul TV omunyo ku makya tukyali n'omubaka w'Ebugiri Municipality mu Parliament ate nga President w'ekibiina ekya Justice Forum tufunye report okuva eri Singi Paminda Katongole ono ye second vice chairperson wa NRM atula ku lukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina kiikirira Kampala. Tujja kukomawo tugendako mukumbulamu bwe tukomawo ensonga nyingi zayogeddeko Honorable Sinkatongole ayogedde ku kibiina ekya NUP ekyendowooza nti Honorable Asuman Basalirwa ayinamu omukono mu mbeera eyo ng'agamba nti oba oliawo opposition byerimu byesuubiza bannayuganda mpewo tebalina mulamwa guli awo byebyo oba oliawo n'ensonga za Dr. Kizza Besigye okuba nti tajja kubeera mu kalulu ka 2021 tujja zoogerako nga n'ekibiina kya Justice Forum kiri mu studios. Tova ku mukutu tukomawo. Nkukulisaayo mukumbulamu okwo tukomyewo wano mu program omunyo kumakya ku Soul TV amanyanze tusima Apollo mu studios ndine Honorable Asuman Basalirwa President w'ekibiina ekya Justice Forum kyetumanyi nga Jema ate nga ye mbaka wa Parliament owa Bugiri Municipality ombaka mu mbeera eyo tuli ku byobufuzi nga bwe biri ombaka tugenda ddala ku nsonga yennyini ku bigambo bya Mwami Singi Katongole byayogeddeko nti oba oli aba opposition
kusuubiza mpewo you are passing wind mutambulira ku wave temuli consistent ate oba oliawo wandibeerawo obubonero nti tubalaba eno erudda bwe mulaba right honorable John Patrick Amamba bazaze ne mutambula naye bwe mulaba nga gundi aze Dr. Kizza ne mutambula naye kati Kyagulanyi bazze nti yono you are not consistent oba oliawo kyekimu ku bizibu oba shortcoming ebibakuumidde awo we muli akati mwami Apollo obumu ku buzibu bw'ensanga n'abantu abamu nti tetutwala buvunaanyizibwa kunoonya kumanya. Kuba kaakati singa mwami Singi akyali mu studio wandimubuuziza ekibuuzo obanga yasomako manifesto y'ekibiina kyonna akulaba era awuliriza omubuuze nti oba yasomako manifesto y'ekibiina kyonna n'ebwebara ya NRM yennyini kuba kyangu nnyo okwogera nti basuubiza mpewo bakola ki okitegera kuba mu Uganda wano situli nsi y'abantu abaagala nnyo okunoonya okumanya oba okusoma mumanyise ogenda n'owulira omuntu ng'agamba nti abo tebalina kye boogera naye nga tatwalangako buvunaanyizibwa kusoma manifestos za bibiina bya bufuzi kakati ffe nze ndi wa mukisa tewali wano manifesto y'abantu beesimbyewo gye siina gye saasoma era gye sisoma lwansonga emu kuba nange nkulembera ebibiina by'obufuzi njagala okuyiga nsobola okubuulira Abedi Bwanika bye yayimirirako nenkubuulira Kyalya bye yayimirirako nenkubuulira Benoni omugenzi Biraaro Mama Mbabazi Mwami Museveni n'abalala naye abantu baffe wano tebaagala kumanya tebaagala kusoma so bw'obanga kyova olabanga nze njagala nnyo okudibetinga policy okitegeera nti kaakati twagala kwogera ku education ebyenjigiriza mwe mugamba ki ffe tugamba ki obwongo bwaffe ebirowoozo byaffe n'okuteesa bwaffe ne tukuteeka gwe tukwatagana ku policy eyo ne bwe twawukana ku policy eyo nze siri kugamba nti eyo weevu bano bakola bwe do we stand for something or nothing? Okay, if you stand for anything kyogere mu kamera kuba ne Katongole eyabanenyeza ku ekyo wali akulaba Mwenga Justice Forum bano Uganda mubasuubiza kimuyimiridde kuki then omaliriza otubulire general opposition kiki kye musuubiza bana Uganda kati anti kakati challenge gyompadde tompise kwogera ku policy framework kwa kakati oyagala njogere ku environment anti yakyogedde education anti kakati yeyo problem ye challenge gyayina njogere ku education ku environment ku international relations ku economy what exactly so you oteko kubeera specific naye katuyamba abatuwuliriza kale tubayambe agenze for example n'agamba nti Bobi Wine teri kye basuubiza bantu kankuwa ebyokulabirako bibiri wano waliwo omusolo gw'amasimu OTT tax okitegeera ani eyali omusaale ogamba nti that tax is unfair anti kugamba so okubeerawo kwagwo olw'okuba bali baagana okuwuliriza alternative Bobi Wine yavaayo yalwana olutalo naye terwaguka kyegamba nti terwaguka nze bwenku obuvunaanyizibwa bwe bwali ki what was his role obuvunaanyizibwa bwe bwali bubiri kulaga nti omusolo ogwo mukyamu twandikikoze bwe tuti abalina obuvunaanyizibwa okukiteeka mu nkola ne bagaana it is now haunting them okitegera gw'omanyi nga up to now akyalina omusango mu Buganda Road Court omusango gwe nze nguwoza nga bamuvunaana okukola olukuŋŋaana olwali luwakanya OTT ng'agamba nti OTT is a bad tax oba oliawo bwana basalirwa nkuwa example I'm just giving you an example yes I'm just giving you an example ekyokubiri bwe twali mu parliament yavaayo n'ayogera ku kintu ky'okukomyawo wano abantu repatriation yes of Uganda n'akola ne offer ngeri gye yali akozeemu network ez'enjawulo
Government bwe yajja mu parliament yagambye eti obwo buvunaanyizibwa bwaffe. Neera bamala ne bakomawo abantu. Are they here? Bakomawo. Are they here? Repatriation good flights zibaddewo. N'olwekyo leka nkubulire bwe tujja ku gundi nze ndowooza nti bwe muba mutukyazizza wano mutukolere favage emu mutuyite we discuss policy. Bwe muba mwagala to discussing generalities we can, but if we are to discuss policy kuba kankubulire muganda wange Apollo tewali wano kibiina kyabufuzi and I've been around for some time ekitalina policy. Ekizibu kibeera kuki police ezo obutavaayo actually ebizibu biri bibiri bantu butazisoma. Okay. Deliberately bantu tebasoma. Gwe njagala ompitire wano to NRM people obabuuze how many have read their party manifestos from the first page mpaka kwesembayo. You are not going to find many. Bwetwogerera kati abantu abagenda okwesimbawo bataddewo manifesto development committees across board. Okitegera ziri mu kukola manifesto ez'enjawulo bagenda kufulumya documents detailed version ne popular version bazigabe. Okitegera naye era abantu bayinza obutakola ki obatisoma. So bino bw'owuliranga omuntu ng'agamba nti abo tebalina policy abo bagala kujjako buzimu 7 manya nti tasoma. Nze ndowooza okubeera fair and objective mu kigambo kye oba oliawo ate nga oba oliawo kyekibuuzo ekitambula eri mu bannayuganda bonna bandyagadde okumanya mmwe nga opposition mu kusaawa eno mutambulira ku mulamwa ki gwa kampeni zammwe zigenda kutambulira ku mulamwa ki obuliawo manifesto tezina kufuluma ne bye muze musuubiza bwe muti kati musibidde ku ki. Anti kakati naawe ekibuuzo kyo kiri vague. Kuba bw'ogamba opposition what do you mean? Anti mulimpajiru wagasebo anti bw'oyogera ku opposition gwotegeeza ki because opposition si party. Ntandikidde mu jema bw'oyogera ku opposition there waliwo ebibiina nga 20 ebiriri over bingi kati bw'ogamba opposition bwe bibeera nga ebibiina ebiri registered mu Uganda biri 25 opposition yogera ku bibiina 24 those opposing the government. Okitegera so nze I would prefer nti bw'obanga obuuza ekibuuzo ekyo obeere specific ng'era bw'obuuziza mwe jema muyimiridde ku kikala. Let me tell you jema tuyimiridde ku pillars 5 ziyite mu dakiika emu esooka justice for all obwenkanya. Ekyokubiri okutumbula ebyenjigiriza education. Ekyokusatu okutumbula ebyenfuna economy. Ekyokuna okutumbula empisa morals across the divide. Ekyokutaano African unity okugatta omuddugavu. Those are our pillars. Alright. Atulaba ku Soul TV tuli mu mwenyo ku macha program mwe tutuusirizaako embeera nga bweri mu kisawo ky'ebyobufuzi twongera okwetegereza ensonga bwe ziri ebbugumu nga lyeyongedde olw'akalulu akabindabinda ka 2021. Tujja kuddayo katono eri Mwami Sin Katongole atubuulire oba oliawo eno honorable basalirwa byayogera ye abitunulidde atya ye abyogerako ki mu mbeera eyo. Bagamba nti balina emiramwa gyabwe bayina ne ebigendererwa byabwe ate mu NRM mugamba nti tebiriiwo. Katuddeyo erude eyo kiri kiti eyo Mwami Sin Katongole. Yes, honorable genda maaso. Yes, webale nnyo moderator ne mukulu basalirwa webale nnyo. Definitely leero tuli mu byobufuzi by'ekibiina. Tewali muntu mu kibiina alina kuteekawo manifesto ye balina kugoberera manifesto za kibiina. Manifesto ya NRM twalina manifesto last term kati tutaddeyo committee ekola manifesto. Definitely nze nkimanyi bakandidate basinga ba NRM batera kugoberera manifesto ya NRM batera gisoma ne batambula n'emitendera za NRM. Sinna kwogera nti bibiina ebyo tebina bye bisuubiza bannayuganda babirina naye NRM byekoledde bannayuganda ate byegenda kusuubiza byegenda kukola
kuba ebimu ku ebyo babikoze dda nga NRM. Manifesto yaffe tugigoberedde, bingi bye tukoze. Manifesto enevaayo definitely NRM egoberera mu mwaka 5 program ya manifesto yaayo. Definitely nze mmanyi nti bakulembeze bange basinga batera kugoberera manifesto bagisoma, ekyo tekiriiko nsonga yonna nti bantu tebasoma manifesto. Simanyi oba basoma za bibiina birala, kubanga nze njagala basome yange ya NRM kye balina okugoberera, si kubuzaabuzibwa kusoma manifesto zendala baziteekeko esira nnyo kateeke ku ya NRM. Yes, twagedde ku OTT. Katongole katono nnyo nga tonakuva ku nsonga ya manifesto. Ze nsuubira tuleme kunoonyanga kipopularity mu issues ezimu. Nga mubaka wa parliament kusooka waliyo komiti buli kimu ekiyitamu, bagenda kuyisawo budget ziyita mu komiti. Nga mubaka wa parliament wandi mobilizinze mu parliament n'olaba timukwata nsonga eyo si tonna kuteesa mu komiti zo, tonna kumobilizinga komiti zo, ozze ku mobilizinga banansi bakole ki mu parliament. So bannabyafuzi emitendera tuzimanyi, n'oluusi tuvaayo okubuzaabuza omuntu wa bulijjo. So nze njagala kusaba abakulembeze abali mu parliament, nze bulijjo ntera kyogera, tuwulidde mu Uganda tulina amateeka mangi ennungi kuva edda, ne leero wembalaba mubaaga amateeka amapya. Sawa zino nze ba MP basuubira byakubaaga amateeka amapya musooke muteeke ebbali, muteeke sira on implementation of the laws. Discuss those laws and ask the government to implement them. We don't need many new laws. We first need to implement the laws. Mateeka mangi mu Uganda tetunaziteeka mu nkola. So baganda bange ba member of parliament, ebintu bimu tutandike kukwatagana, wadde tuli mu government muli mu opposition, naye bwe kikwata ku ensi yaffe tukwatagane. Leero nga covid wempulira opposition oluusi egamba covid si waddala government erina kyenoonya mu byefuna. Bannange, gavumenti terina kyesobola okufuna, efiirwa kubanga bantu tebakola, musolo tejja, gavumenti efunamuwa. Ne covid yeddala olaba ne ensi nga America ebonaabona mu covid erina abantu kusuka 5,000,000 abalwadde, erina abafu kumbi bagenda kuwera miliyoni namba. Ekyo si kitono nnyo. So waliyo ebintu nze nasanyuka muganda wange Bobi Wine we yajjayo ennyimba ng'awagalira gavumenti ekole kuki ku covid, ayigiriza abantu bintu ng'ebyo tulina kugatta ffenna. Kale katudde mu studio ate bannaffe bagende maaso kubanga babuuza Honorable ensonga ez'enjawulo. Tujja kudda tumbe naye ajja tubatubula n'ensonga ez'enjawulo ezikwata ku primaries zigenda okujja ennaku z'omwezi 4 parliamentary primaries ez'ekibiina. Apollo ogenda mu maaso kubanga obuuza Honorable ensonga emu bbiri tubeera ate nga tuwumbawumba sayidi eno ewaffe. Mpozi kuinterjectinga ku kigambo kya Honorable Sinkatongole. Well, Honorable mu studios abadde agamba nti tojja ku achuzinga bwachuzinzi nti opposition generally nti bebayogera ekintu ekyo nti covid taliwo, oba oliawo olongosaamu obeere specific ogambe nti ono noono bebayogera ekintu ekyo. Esebo sisuubira nti mu kibiina kyange waliwo ayogedde nti covid teriiyo, abasinga. Ate ze bulijjo saagala ku directly, nze njagala tukanye nti ffenna tuli bannayuganda, waliyo ensonga ezimu tulina kutambuza nga bannayuganda nga bikwata ku bulamu bwa bannayuganda.
yonna abedde akikola musaba akiveeko twegatte ne gavumenti okulwanyisa obulwadde buno n'ebirala binajja nga bikwata ku bulamu bwa bannayuganda tuleme biteekamu byobufuzi. Mutesise mutya akamyufu tumanyi mugenda kulonda nnya fujja eryadde mu seekeneyo n'okusuka omugo okubaddewo mugenda kakasa mutya nti kati primaries ezijja ebintu bigenda kutambula bulungi awatali balala kujja independently? Definitely kasita abantu besimbawo okusuka omu ekyo definitely kalukabeera kusika mugwa buli omu asika azeewe. Neze kyembasaba basikagane mugwa naye baleme kusukkawo basigale within the limits tuleme kola personal attacks. Mu nsi ya Mukama eno tewali muntu ali perfect, ffenna tubeera n'ensobi emu oba bbiri, naye tukole ebintu mu mateeka, twogere bye tugenda okukolera abantu baffe, engeri ki gye tugenda kukulakulanya abantu baffe, tuleke personal attacks kubanga nga mu primary tubeera baana ba njuwemo n'enkya primary wezigwawo tulina kusigala mu kibiina. Wanze bulijjo siraba bavamu ekibiina tilwakalulu nvuddemu. Abamu batera kugenda independent naye nabo baagala kuyeyita ndi NRM leaning. Nowesigala NRM leaning, at least kola ti tosuna nnyo temusaayi gufulume. Mubuulire abantu bye mugenda kukolera, mubuulire kibiina mugenda gikulakulanya mutya ne Uganda tugitwala maaso tutya. Wewe watu otambudde olunaku olwaliro mpozi olaba akasembereyo ddala gwe oli muna business ate oli muna byabufuzi okkiririza mu olowooza lockdown eyokubiri eri viable mu kiseera kino? Lockdown mu kiseera kino tekijja kubeera kirungi kuba already bantu lockdown yasooka kyabaluma ate abamu tetunabasumula ba business ya baara entertainment sector bakyabonabona. Kyolabedda nsaba president yatusumula oluvannyuma mwezi 3 nga amanyi tumaze kuyiga tugenda kuvaayo tumanye nti covid yaddala n'atugabira ne masks okulaba twekuume. Business ze basumuludde bannange tutandike okugobera SOPs tulabe ne bannaffe tebannabasumula babasumule. Naye ffe ffennyini bwe tukyonoona ababodaboda abataxi abaarcades mugenda kufiiriza abalala betana kusumula. Makanisa masinziro zaffe zonna nzigale bannange tuyambe ensi yaffe tuyambe bantu baffe tulabe tugobera mateeka tekijja kunyuma nnyo nga gavumenti ezeemu lockdown endala ate kijja kunuma nnyo okulaba bannamateeka bateese mukono mpanvu okukola ku bantu. Zensaba buli muntu tutandike okugobera SOPs tulabe twelabire bulamu bwaffe n'eyabannayuganda balala. Atweyanza nnyo omulabe wa Soul TV bwetyo batambudde olunaku olwaliro tugenda kuddayo eri mu studio bannaffe ate bagende maaso okubanga bawumbawumba. Tubadde ne Honorable Katongole Singi nga ye ssentebe oba ye amyuka ssentebe mu Kampala. Enteekateeka balina nnyingi naye tugenda wumbulira wano olunaku olwaliro tukwatana olunaku olw'enkya balina Egisabalamu ne Isaac Kyagambiddwa ku lwa Soul TV tubagaliza akaseera akalungi. Alright, kulikayo munaffe tukyali mu program Omunyo kumakya wano ku Soul TV. Twebaza nnyo bwana Wamala ne timu yo ate ne Honorable Katongole eruddeyo. Honorable tulina eddakiika zaffe eziwera nga omukaaga ndowooza wumba kati ku bigambo ebyogeddwa erudde eri yanukula then otuwe n'entegeka zammwe gino opposition kimuliko kati. Okay, ndowooza okusookera ddala kansookere ku kya corona ne lockdown. Tewali muntu yenna awakanya nti corona taliyo. Ebigenda mu nsi ffenna tukola ki? Ffenna tubiraba. Era ffenna tubadde basaale nnyo. Era njaga kukozesa omukisa guno ku Soul TV okuddamu okukubiriza abantu bagoberere standard operating procedures. Social distance bagikole, bongere okunaaba mu ngalo n'okwambala masks, obukookolo babwambale. Okitegeera? Ebyo bwe tunaaba kuba bo abakugu banna science batukakasa nti ebyo bwe tubikola kyekimu ku ngeri gye tusobola okutangiramu ki ekirwadde kino. Naye abantu be tukulembera
fe abakulembeze tuteekwa kubeera kyakulabirako. Yeah, true. Tetugenda gamba abantu kola social distance, tetugenda gamba bantu bambale mask, tetugenda abantu banabe mu ngalo nga ffe ng'abakulembeze tetubikola. Bino ebintu byonna byolaba mu kikuubo byani abantu baffe betukulembera bagamba oba gundi yakoze bwati oba gundi yakoze bwati. So luno olutalo bwe tuba tunaaluwangula tuteekwa okubeera ng'abakulembeze. Honorable Kansuberenti bw'oyogera ku bakulembeze oyogera ku bakulembeze across the board kuba ate owulidde tulabyeyo nga munenya ba ministers n'abamu naye ng'erudde eno nammwe ebibalemerera. Owulidde njawula kirungi nnyo ekyo. Ngambye bakulembeze era obwedda nkugamba ffe ng'abakulembeze okitegeera anze siri mu politics wamwe oyo ali cheap oyo ow'okugira ngambye bakulembeze okitegeera ate naawe oli mukulembeze gwe obeera wano obuvunaanyizibwa obwo obuyina n'olwekyo ndowooza ekyo tukitegeere bwe tutyo. Ensonga ey'okubiri nti tugenda mu kalulu bannayuganda kyenjagala obbasaba batwale obuvunaanyizibwa okuwuliriza programs ne manifestos z'abantu abeesimbyewo era nammwe bannamawulire mutuyambe Soluti TV mukyaze wano ku bantu okitegeera bajje banyonyole eggwanga nti gwe oyagala bwa president oyimiriddewa ku nsonga y'ebyenjigiriza ku nsonga y'environment ku nsonga ya security okitegeera abantu baffe bagezeeko nnyo okuwuliriza situbeera bubeezi muwalala kukuba mu ngalo gamba gundi abeewo muteekati abantu tubawulirize ogenda okuwa omuntu akalulu nga omanyi lwaki omuwaaki akalulu enkeera bw'amala emyaka 5 mu bukulembeze omujjukiza nti wali ku Soluti TV ku byenjigiriza watugamba bwoti emyaka 5 giweddeko there is nothing. N'olwekyo ndowooza nga tuwumbawumba njagala kukubiriza abekibiina kyange kyenkulembera ekya Jema abagala okwesimbawo ku tikiti yaffe bagende ku headquarters ne ku districts ezenjawulo bajeyo forms bazide tukitegeere. Ekyokubiri nti tuli mu nteekateeka Jema okukola kituyita memorandum of understanding yenkolagana mu butongole n'ekibiina ekipya ekya National Unity Platform kade Jema ne Nupu biberenga biina enkolagana eri official mu nteekateeka eyo bwe tugenda okutambula ogenda mu maaso. Akasemberayo ddala akalulu k'abavubuka nno tulaba nga NRM ebivuddeyo biraga nti yakawuse buva n'ebitundutundu ebinene ate ng'erudda lwammwe eyo byogerako abanupu n'abalala mwena oba oli abo essuubi mubadde mutuga nti kati liri mu bavubuka tavubuka mufune endagamuntu tekibakuba ekonda evanyuma. Nedda ekisookera ddala si kituufu kugamba nti tubadde essuubi tuliteeka mu bavubuka essuubi tuliteeka buli mu munnayuganda omuvubuka omukulu omukadde omukyala omwami buli omu situkerangako ku makya ne tugamba nti ffe tageti yaffe ey'obululu eri wano no that has never been our target. Ekyokubiri nti obululu buno by the way nze akalulu kano kagenza okubeerawo nga ndi bugiri abalina obuvunaanyizibwa okumanyisa okutegeeza abantu akalulu kano obuvunaanyizibwa tebabukola. Voter education, Electoral Commission, Human Rights Commission tebakola buvunaanyizibwa bwabwe. Omanyi nga abavubuka abasinga baali balowooza nti kaluka NRM ninamu ebibiina by'obufuzi ne formations ezenjawulo buvunaanyizibwa bwammwe tulale your people to participate. It is true naye tulina limitations nyingi nze olw'okuba mumpadde omukisa okubeera wano nembeerako ne byenjogera omulala yandibadde ajja tebandimukkiriza kuyingira wano. So obuvunaanyizibwa obwo tubuyina. Honorable okomawo ebugiri bugiri nkomawo kate ku Jema okomawo nga president yogera eri abatulaba mu dakiika abalonzi b'ebugiri municipality bonna njagala okutwala omukisa guno okubategeeza Apostle Mugoya ne tiimu yo n'abantu bange abalala kubategeeza nti nkomawo ku bw'MP 2021 bugiri municipality obukulembeze bw'ekibiina kya Jema abalonda nja kuddamu neesimbewo okubeera presidenti wa Jema mu nteekateeka eyo era ab'ebugiri municipality basaba bampagire tubeere wamu abalonzi mu Jema abalonda obwa president nabo mbasaba bampagire tubeere wamu mu nteekateeka eyo. Abatulaba ku Solo TV program omunyi ku makyabwe tebwetambudde nkyaleero nteekwa kwebaza Honorable Asuman Basalirwa kankakase nti ebigambo byo oli awo byawukanyeeko ku nabyabufuzi abalala
ku bitonotono byeyogeddeko ndabye nga mulimu enjawulo ku bana byabufuzi abalala nkwebaza ku lwekyo ate nebaze n'abatulaba ku Soul TV program munyi ku kyagenda maaso muganda wange Geoffrey ajja kubanga tutwala mu byemizannyo mu munyo nebaze muganda wange Wamala Muhammad mbasuubize nti n'enkya tujja kubeerawo twongere okwetegereza ekisawo ky'ebyobufuzi nga bwe kiri amanyazo Simapolo mbagaliza olunaku olungi mbeere bulungi mweraba.